awera ne mukulu Ssenyonyi awera. Gwe nga zaatunulira ebintu bino n'ebigambo by'ekikanga ekyo tewandibaddewo kasiizifaya nga bw'ozoogamba nti okwetonda si kibi. Dini Lubowa ne yeetondera mukulu Ssenyonyi nti wange nti tubadde twereeta twakola ffenna ekyo tukireke. Ekizibu ekiri mu lutalo lwa Dini Lubowa ne Ssenyonyi bayinza okuba si be bo abalulwana. Bo nga bo. Manye olutalo lwaki baluyita lutalo? Lusukka abantu babiri. Kuba kufana kuwona. Ne luyingira abalala. Gwe kyotannaba kulaba nti singa Ssenyonyi olwaleero bivaayo nti yali enguzi. Yes. NUP yonna ebeewedde. Ebeeyiise. Kakati singa ne Dini Lubowa kizuuka nti byayogera tebiriiyo, bangi bandirugenderamu ku nsonga eyo. Kakati kyekizibu ekiri awo. Olutalo we lujja nga buli omu alowooza ayina right okwogera kyayagala. Yes. Oba ayina right okwogera kyayagala okwogera teruggwa. Lubeera awo. Ati wabaawo compromise. Kakati Dini Lubowa ayina evidence gyesewakanya nti ntuufu. Ebyo byo ebyobujulizi byo Dini Lubowa abiyina. Era ekyo toddamu kudda wano kukiwakanya. Tekitukole bubi ku Ssenyonyi waffe bishekezi. Ati nagambye nti Dini Lubowa kye yasalawo okukola kiki. Totabika bya Ssenyonyi mu Dini Lubowa byakola. Kati ye munnamawulire ayina obujulizi. Yes. Nti walya ne yakuleetera ssente amumanyi n'ennyumba yo gy'ozimba abimanyi. The evidence is there because bino tebyakabaawo. In fact ekintu kyebogerako tekyakapeninga. Byadda mbimanyi byabeerawo dda. Ensonga eno principal abadde tagimanyi. Gundi genda olaba oba waliwo akuba eŋŋombe oba wano oba si wano. Principal ne NUP ebintu bino tebimanyiiko. Nze nga ngamba nti babitegeerako era ne wabaawo obutakkaanya. Kubanga waliwo byayitinganira ennyo awo mu biseera bya Civil Aviation Authority awo. Byayitingana nnyo ne ssente zo ne zoogerwako mu biseera ebyo. Kubanga Dini Lubowa si ye yakasooka okwogera ekintu kino. Naye mu biseera bye babyogereranga babayitanga balalu ababyogeranga. Yes. Baali balidde kitegeera. N'abalala ne tusirika busirisi. Kati olwaleero bivuddeyo. Bwe baba biyita nkuwulidde. Kakati lwaki Dini Lubowa ayina evidence? Bali aba Ssenyonyi tebaagala kgenda mu kkooti. Lwaki? Ate nga batuta omusango mu kkooti. Anti ono okutwala omusango n'oguwuliriza birala. Waliwo okutwalayo ng'otiisatiisa Kwezi weebale nnyo aleme kwogera kunjogerako. Naye ate ogenda okulaba nga Kwezi afunvubidde tugende. Baali batiisa Dini Lubowa akomaawo. Naye kaakati gw'olabanga emmese egoba kapa omanya nti waliwo ekizibu. Kaakati bano aba Ssenyonyi bamanyi oli byayina nti bituufu by their reaction. Yes. And the way they have handled the matter. Kyobala principal asirise. Ensonga ezitalina makulu tebakola ki? Tebaziwa makulu. Naye principal yatugamba nti ku nguzi ne wabeera ani ajja kumwabya. Ajja kukola ki? Ajja mwabya. Kati tulinze bamwabye Ssenyonyi. Ebintu nga byeyongedde okutabuka. Ow'ebitaano n'owa biliyoni mu obukadde 7. Ani gwolaba gwe basinze okunyigiriza ennyo. Bijja kutabuka kwa Ssenyonyi tategeera. Tosobola kukwata 1.7 billion
omanyi ekikubya abantu abo kulya bokka. Ne yazimuleetera yagamba mbu yamuwaako buswazi. Kulya bokka. Yaga nti omusajja n'ampaako obuswazi bwe buti. Kulya bokka. Nga nze naleeta ekintu kyonna etteretebbwa ne ndimuleetera. Era omusajja oyo kye kyamuviirako okuvaayo n'abyogera. Yali tayita ddiini lubowa. N'amuwa kyamuwadde ne bamanyiira. Nze nakubirako mpuuga essimu. Abayambi be ne bagikwata ne baŋŋa gwe Junior tolina by'oyogera oyasama bwasama. Bwe kiri. Kulya bokka. Mpuuga n'ali ebitaano yekka. N'alowooza ntujja kudda wali tumukubira endu. Tumuwaane. Kulya bokka. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufunamu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Balina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 769 082. Oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Eno ye Mystic Training Center ebbanguliro obw'essomero erize okusomesa abayizi abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mu misomo gyonna egya hands on oba gamba egy'emikono. Tusomesa abaana certificate courses ne diploma courses. Mu masomo gano wammanga tulina hair dressing nga osoma buli kimu ekikolagana ku byenviiri, tuba ne beauty therapy, tuba ne cosmetology ng'eyegatta hair ne beauty, tuba ne fashion and design era ne tuba ne computing and information technology. Weewaawo tulinayo ne short courses mwezo courses twogeddeko waggulu awo era nga tulina ne hostels eri bannaffe abaviira ddala ewala. Tuzze okubategeeza nti ssaawa eno tuli mu kuyingiza mu kye tuyita July/August intake era nga tuwandiisa abaana era nga tulinawo ne ku bursaries eri abo abanaasooka okubeera nga bajja okwewandiisa ku ssomero lyaffe. Tusangibwa wano eno Kubbiri Wandegeya ku roundabout wane Wandegeya Kubbiri ku kizimbe kya Pride Microfinance ku level eyokusatu. Era tuwandiisa okuva ku Monday paka ku Lwomukaaga tubeera baggule. Jangu weewandiise osome omirimu egy'emikono enkyo osobola okwetandikirawo omulimu ogugwo. Tobeereyo n'ogamba nti walemererwa oba olina kyakulemerera oba wafuna olubuto ogambe nti n'ensi we yakoma. Nedda, jangu obeeko kyewooyiga mu mutwe naawe enkya weetandikirewo bizinesi eyo. Era osobola tukubira ku nnamba zaffe zino wammanga 0705 15 80 60. Enamba ya MTN ate nga naawe WhatsApp osobola okuyita eri 0774 93 65 07. Tukwaniriza era tukulinze webali. Ye Mukama abeerawo. Omusumba Fred Serugo akwaniriza ku programu Essala y'ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Serugo Katonda muwadde amafuta agakutula buli kikoligo olw'Emmande, olw'Okuna n'olw'Okutaano essaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana musange ku ofiisi eri Boston, Massachusetts, Lusanvwana Main Street, Suuti obw'omulyango guli 102. Osobola okwogerako naye ku ssimu 781-929-99-7 tukkiriza kwibakanga tusubyeko ne Musumba Fred Serugo wano ku Radio Uganda Boston Mande, olw'Okuna n'olw'Okutaano essaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Katonda agenda kwegulumiza. Ye Mukama abeerawo tadduka mu kaseera akabi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Awera ne mukulu Ssennyonyi awera. Gwe nga zatunuulira ebintu bino n'ebigambo by'ekikanga ekyo
tewandibaddewo kasiizi faya nga bwozza ogamba nti okwetonda si kibi. Jini Lubowa ne yeetondera Mukulu Ssenyonyi tewange nti tubadde twereega twakola ffenna ekyo tukireke. Ekizibu ekiri mu lutalo lwa Jini Lubowa ne Ssenyonyi bayinza okuba si be bo abalulwana. Bo nga bo. Manye olutalo lwaki baluyita lutalo? Lusukka abantu babiri. Kuba kufa na kuwona. Ne luyingira abalala. Gwe kyotannaba kulaba nti singa Ssenyonyi olwaleero bivaayo nti yali enguzi. Yes. NUP yonna eba ewedde. Eba eyiise. Eba eyiise. Eba eyiise. Kakati singa ne Jini Lubowa kizuuka nti byayogera tebiriiyo, bangi bandirugenderamu ku nsonga eyo. Kakati kyekizibu ekiri awo. Olutalo we lujja nga buli omu alowooza ayina right okwogera kyayagala. Yes. Oba ayina right okwogera kyayagala okwogera teruggwa. Lubeeraawo. Ati wabaawo compromise. Kakati Jini Lubowa ayina evidence gyesewakanya ti ntuufu. Ebyo byo ebyobujulizi byo Jini Lubowa abiina. Era ekyo toddamu kudda wano kukiwakanya. Tekitukole bubi ku Ssenyonyi waffe bishekezi. Ati nagambye nti Jini Lubowa kye yasalawo okukola kiki. Totabika bya Ssenyonyi mu Jini Lubowa byakola. Kati ye munnamawulire ayina obujulizi. Yes. Nti walya ne yakuleetera ssente amumanyi n'ennyumba yo gy'ozimba abimanyi. The evidence is there because bino tebyakabaawo. In fact ekintu kyebogerako tekyakapeninga. Byadda mbimanyi byabeerawo dda. Ensonga eno principal abadde tagimanyi. Gundi genda olaba oba waliwo akuba eŋŋombe oba wano oba si wano. Principal ne NUP ebintu bino tebimanyiiko. Nze nga ngamba nti babitegeerako era ne wabaawo obutakkaanya. Kubanga waliwo byayitinganira ennyo awo mu biseera ebya Civil Aviation Authority awo. Byayitingana nnyo ne ssente zo ne zoogerwako mu biseera ebyo. Kubanga Jini Lubowa si ye yakasooka okwogera ekintu kino. Naye mu biseera bye baabyogereranga baabayitanga balalu abaabyogeranga baali balidde kitegeera. N'abalala ne tusirika busirisi. Kati olwaleero bivuddeyo. Bwe baba biyita nkuwulidde. Kakati lwaki Jini Lubowa ayina evidence? Bali aba Ssenyonyi tebaagala genda mu kkooti. Lwaki? Ate nga batuta omusango mu kkooti. Anti ono okutwala omusango n'oguwuliriza birala. Waliwo okutwalayo ng'otiisatiisa Kwezi weebale nnyo aleme kwogera kunjogerako. Naye ate ogenda okulaba nga Kwezi afunvubidde tugende. Bali baali batiisa Jini Lubowa akomaawo. Naye kaakati gw'olabanga emmese egoba kapa omanya nti waliwo ekizibu. Manya waliwo ki. Kaakati bano aba Ssenyonyi bamanyi oli byayina nti bituufu by their reaction. Yes. And the way they have handled the matter. Kyobala principal asirise. Ensonga ezitalina makulu tebakola ki? Tebaziwa makulu. Naye principal yatugamba nti ku nguzi ne wabeera ani ajja kumwabya. Ajja kukola ki? Ajja mwabya. Kati tulinze bamwabye Ssenyonyi. Ebintu nga byeyongedde okutabuka. Ow'ebitaano n'owa biliyoni mu obukadde 7. Ani gw'olaba gwe basinze okunyigiriza ennyo? Bijja kutabuka kwa Ssenyonyi tategeera. Tosobola kukwata 1.7 biliyoni. Omanyi kikubya abantu abo kulya bokka. Ne yazimuleetera yagamba mbu yamuwaako buswazi.
kulya bokka yaga nti omusajja nampaako obuswazi bwe buti kulya nga nze bokka naleeta ekintu kyonna etteretebbwa ne ndimuleetera era omusajja oyo kyekyamuvuyirako okuvaayo yali n'abyogera tayita Dini Lubowa n'amuwa kyamuwadde ne bamanyiira nze nakubirako Mpuuga essimu abayambi be ne bagikwata ne baŋŋa gwe Junior tolina byoyogero yasama bwasama bwe kiri kulya bokka Mpuuga n'ali ebitaano yekka n'alowooza nti tujja kudda wali tumukubira endu tumuwaane kulya bokka nakigamba Bangirana yazimba poliisi ye Nateete yambuuza kwezi lwaki onjogerako ku radio ne mugamba olya wekka naye yakitegeera mangu kulya era twakomaawo nze nina sitole gye nakola ku munene omu mu gavumenti nagamba Junior kiki onjogerako bwoti ne mugamba nti biri ebyobubbi byo nze tebinkwatako ekinkwatako nze ondese otya kayo sitole yino nankwata miliyoni ezo era nakwata sitole nga ngizinga mu kasero gankasukaali nga mugamba munnange Mukama kulembere Mukama kuume olye ssente gwe y'obulungi mubabbi ate gwe tosange akwata n'obukadde obutano n'ampaako n'endyako ate nkola mu poliisi ne bw'ofunvubira ne bwenfunvubira tolina kyoyinza kukyusa ate ekyuse kiriwa tolina kyokyusa nkola mu poliisi ebintu ebimu bano basenyonyi bebeekubya n'okwekubya amalala nempulya yakwatako n'awaako ba MP banyiiga nabo teyabawo nti ate ensonga eyo principal yagitegeerako bulungi nnyo mbu n'ayagala n'okumwayizoleetinga yagitegeera naye nga mukyala wa Ssenyonyi mukwano gwa principal nnyo ate yakati tuli bantu bawamu mwe baffe naffe tweyiiya kati Dini Lubowa abireese n'ennyumba yagikubye mu bifaananyi omuntu atukuga nti oli musiyazi weesiga lipusayina n'otasiba oyo oba onaasibaani taata Ssenyonyi tukooye bannamawulire aboonoona amanya g'abantu tukooye bannamawulire aboogera ebyanjwanjwa Ssenyonyi ffe tukooye bannamawulire aboogera ebyasolobotto ebyo bitalina mitwe n'amagulu Dini Lubowa musibe enkuti Dini Lubowa nga naye enkubuulirira wano ng'ali musajja mukatuliki Ssenyonyi bw'atatula na Dini Lubowa awenti ate emisango egigenze mu kooti gikyasobola okuvaayo ne bategeeragana negotiating out of court ng'ate eyatwalayo omusango yasaba kooti shahidi complainant osobola n'okugenda musobola okweropa mu kooti ne mugamba omulamuzi nti yanneetondedde ne mu drafting ekiwandiiko oli n'akisayininga nanti ne mukola consent kati Ssenyonyi ajja kwetondera Dini Lubowa oli okulya ssente n'atamuwa kati Dini Lubowa ekisinga omuluma butamuwa ku ssente oba alwanira ki bijja bya kitaawo oba ttaka lya famire yaabwe ssente yamuwa musolo ssente yawamiwa musolo aguwa ddi ani Dini Lubowa asasula indirectly olwo MTN esasula biliyoni 5 yeegamba eti anti era Dini Lubowa yakozesa MTN nefunako anti buli mufere yenna ayagala ennusu yeerimbika mu ssente za muwiki wa musolo kati abanupa balwanyisa Mpuuga bo tebalwanyisa za wa musolo oba nabo baagala Mpuuga ono ye Mpuuga ekyamukubya malala size yali anti ze nnyingi mu ggwanga lino eriyo abalina ebisaawo eby'ennyonyi nga Michael Mawanda waliwo abalina emmeeri mu ggwanga lino n'ennyonyi kampuni z'ennyonyi waliwo abalina ennyonyi naye nga ssente ya bo lwaki tetukola ki tetubakuba tebeeteeka mu kkubiro bali akantu kaabwe ne basirikira eyo some people clean Mr. Hamu yatuwa miliyoni 5 maama Nabbanja n'aziddusa n'azitwala mu banka balemezirya ssente ezo zavaayo ne zikola
simanyi kuba asinze yaziwaayo naye ate sinze yazireceive kubanga mama Nabbanja yadduka mangu nnyo omuntu owokwansalinga ekibuuzo ekyo asooka ye mukulu wange hamu yaziwaayo kyokuli ye mama Nabbanja yazireceive yaziteeka mu banka bona abafuno bajja kubuulira simanyi kubanga sente ezo nazo nazirowoozezaako nengamba mama Nabbanja sente ezo bwe yaziteeka mu banka twakitegeera naye lwe zaavaayo okugenda okuyamba ku bantu nga tetulumanyanga ekirungi akulaba ajja kuweereza accountability twetaaga okumanya sente omanyi otafiire yatugambye mugambe nti buvunaanyizibwa bwaffe ekyo kituufu okusaba abakulembeze accountability mama kituufu. Nabbanja mukulu hamu sente zeyakuwa $5,000,000 n'oziddusa mangu mu banka lwasanga banka bagiggadde wazijjayo ddi n'ozigabira abantu nga lwo tetwalumanya naye ngaokuzitwala twakumanya ekyo nakyo twetaaga bannaye tukimanyi simanyi saaliyo nga bazireceivinga ensonga y'abataka Junior mugomu kubadde babanja kabaka kabaka agambye akomawo anti gavumenti ya Namibia ejja mudeporting bwagaana era gavumenti yagambye tekyasobola mumwongezaayo bbanga asi butasobola egenda mudeporting bwagaana okudda nze naganze kasita nalaba kabaka nga ali mu Niigiina nze nategeererawo neno jacket eringa eyabiswanka nentegeera is a problem kizibu kikiriwo akoma okwetegekera kati bali abataka baali bagenze kulambula bali bagenze kulaba Ssaabasajja iwa Namibia Namibia nene iwa eri gye yali ate polisi ya Namibia nebakwata anti osanga yafuna orders okuva eno ati kyenkugamba bali bagenda okulaba kabaka batuuka eri polisi ebakolaki ebagamba temulina lukisa mpaka nga muzzeeyewa Kampala ye yabasindika okulaba kabaka ye yali abasindise kukolaki oba naye tamanyi kabaka waali abasindika ani yabasindika ate mmanyi bagenda ngaabataka bagenda nga ki ngaabataka kale kitwale nti bagenze ngaabataka baali bamunoonyezaawa mu ddwaliro ki eryekwangali simanya baatuukayo kwangaali ate yo tebabakwatira mu kkubo nga wabala mayiro 12 kakati temusobola kufuula Namibia nga mmwe omanyi Uganda temuli serious kati Namibia ekiwandiiko kyeyalaze kyakulaga mmwe nti entalo zammwe obutaba siriyasi bwammwe temubuteeka ku ggwanga lyaffe mukwate omulwadde wammwe mumutwale adde kati ekirungi kadde anti badde mugakoleki twagala kabaka waffe era nze nakisanyukidde nnyo Namibia emaze neemuzza bijosi kyemwagala naawe kyobadde oyagala nange kyembadde njagala adde mumulabeko ate kati tutandike nti mujanjabe kabaka ate kati mukyuse gaafaanana bubi twagala kabaka jjanjabwe twagala kabaka jjanjabwe ensi ebatenda obutategeera kubanga obutategeera bwammwe Namibia yebadde ebusasulira ng'eggwanga gavumenti eri confused Menga eri confused abantu bali confused naye waliwo afulira mu confusion eno nga gavumenti eri confused Menga eri confused kawe nate yati gavumenti eri confused President Museveni mu bbaluwa yali takimanyiiko ate nga yagamba nti agenda bakolera enteekateeka ate nabagamba bali agenda bakolera ki enteekateeka nga nezajjanjaba kabaka ejamani yeyazimuwa sibimanyi ne pulezidenti naye akyamanya ebigenda mu nsi muno onaamubuuza nga omusanze oba akyabimanyi ekyo kibuuzo kiki sikakasa nti abimanyi kaakati ojja kukakasa onaamusanga ate naamusanga ddi nogaa naye his excellence bonna olaba ensi eno ebintu bino ebya appointment gera ali ku president's office omwana we yali osaba appointment agenzize wano kulaba President Museveni mugambe naye ebintu akyabitegeera bajja gikuwa Junior tonjagaliza bulamu atosese Junior tonjagaliza bulamu oyogera byaki byomanyidde ddala lwaki
lwaki tonjagaliza ati oyogera byakibi omanyidde ddala titebikuwa bulamu gwatebweyagaliza. olaba Biden w'ekinaana mu ogumu abanademocrats bagamba nti Biden ebintu takyabitegeera wummula tuleete omulala. Pulezidenti waffe ali nammeka si kinaana bwe bagamba. Ebibuuzo byo byonna byetaaga ate example gy'owadde ennungi ng'omusanze gumu kati amala akubuulire nti Biden simanyi kyanaakuddamu. So ffe tuli basanyufu nnyo. Ssaabasajja Kabaka Namibia esazeewo emuzze yaganye okwextendinga. Yaganye bagambye newankubadde abadde akyetaaga okuwummula naye obudde bwe buweddeko. Awummulire mu lubiri. Tewali ayinza mutawaanya. Ani aleekaanirayo nga baganya omuntu okgendayo. Olaba ffe taata affe teryamulaba naye ng'aliwaliza nga n'olubiri lwe tulwenkana lwa Ssaabasajja. Kati ogamba oti ati omuntu yeetaaga kuwummulira Namibia. Bagamba nti eddwaliro liri bw'olaba ku bisolo n'emiti obulamu budda ne bweba tebakujjanjabye. Ebisolo agende ku Queen Elizabeth National Park. Julia njagala tusiibula. Eno gavumenti esobola ogisiba omwezi mulamba Queen Elizabeth negisibako ekitundu. Gavumenti eno ekisobola. Ssaabasajja Kabaka alabe ku miti n'ebisolo. Bisolo ki ebiri eri ebitali wano byabadde alaba babireete. Anti wano obadde bamutawaanya. Ntalo z'abano zirabika ze zimulwaza. Baliwa ziri emmengo. waliyo entalo. Waliyo entalo ate teziriyo. Katikkiro tomuwulira nga yeewera n'abataka beewera. Entalo z'abataka ne Katikkiro. Kati ate kyaddusa Ssempijja bagamba yasayininga ku kiwandiiko munabako ettaka lye yeekomye. Ono yali kaputeni Ssempijja. Oli agende Canada. Katikkiro bwe yamanya ebizibu nanga nti gwe binnyike mu nsuwa ebirala n'abiwoza. Ettaka twalitwala lyaggwa. Ssempijja bwe yagambye nti nange bwe ngaloba. Ekyo kyennyini kyoyogedde okugaloba kikulaga waliyo entalo emmengo. Kwekyo wakitegedde oti. Manyi wotegeerera nti institution eri mu ndutalo flow of information. Kati olaba gwe kweza ebyo bimanyi. Mengo ze siri credible kubimanya. Ngambye nti olaba ekyo okimanyi. Sinayogera credibility yo. Ffe abaasoma batubuulira organization ng'eri mu crisis what happens. Information tandika okulinkinga. Ekyo kyennyini kyombuulidde. Ngaloba bameka abagaloba ate nga yogaloba awa era nga nkyagaloba yateera. Buli institution ebeerako streamlined way of getting information. Tozaagera ku parliament Dini Lubowa ebintu byayogedde ng'abimuwa ali munda muli amanyi buli kimu ekiri kwansa. Kati mwami Kwezi omuntu ayinza okuvuma naye n'ayogerayo statement egyo n'omanya ani abimu. Era nze nina n'abantu abampita amannya. Nina erinnya lye bampita nga nkyasoma, nickname, manyi lye bampita nga ntandise okukola, manyi ne lye bampita kati buli ampita liri manya nti oyo twali naye egindi. Bwe bampita nga nti egyo myaka gya gundi. Lwaki tetusiibula Julia? Batulaba obudde obudde bwe butyo tujja kweyongerayo n'emboozi gye bujjakaawo. Kati tweyanziza nnyo tweyanzeege bwe tutyo tutambudde ne Junior tubadde twogera ku bulamu bwa mukadde waffe Muzeeyi Tamale Mirundi Senior n'ensonga za Dini Lubowa ne Ssennyonyi nazo tuzikonyeeko n'ez'abataka tuzikonyeeko. Tubaagaliza ekiseera ekirungi mweraba. Lungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu programu yaffe eno y'olunaku olwaleero. Ndina mutabani wange Junior Tamale Mirundi, mutabani wa Tamale Mirundi Senior gwe ndi nayo olunaku olwaleero. Era nga tuza okwogera ku nsonga nnyingi. Mukadde waffe ebiseera bino mugonvugonvu. Mukulu Junior agenda kutubuulira ku mbeera kati nga bweri ey'obulamu bwe. Tugenda kutambulako katono nnyo ku mukulu Ssennyonyi. Bavaawo bubi nnyo ne Dini Lubowa ennaku zino bigambo biwanvuye nnyo
mu mikutu egya social media n'ebirala bingi tujja kuba tugenda tubyogerako. N'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka okudda mu Uganda nazo ziwedde, agenda kukomawo asobole okwetaba ku mazaalibwa ago ag'omulundi ogwa 31. Ssebo Mukulu Junior, sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo, beebale kutuwuliriza n'okutulaba. Manya n'eddoboozi tamala emirundi Junior. Naye nga tetunnatandika ejjo nabadde ku birthday ya mukyala Juliet Zawedde. Bambi. Omukyala oyo omwagala nnyo. Juliet Zawedde ate nno nasooka kumuvuma. Naye kaakati ate ne tujjamu omukwano. Gyogabadde mazaalibwa ge ku Nonivi e Lugogo. Babaddeyo abagagga ab'enjawulo. Ndowooza mu b'amawulire abakolera ku mitimbagano nzenzeke yabaddeyo. Junior, gwe ng'oli wa nkizo nnyo. Mpoziko ne bannange bano aba mainstream NBS biki. Abaddeyo. Naye mukyala yanjagala nnyo n'olwaleero nnyenda mu maka ge. Ayinayo gundi pool party. Ate nakyo mukyala mugagga nnyo. Mugenda kulya bintu. Tugenda kulya bintu. So mwebaza nnyo ebintu byonna byankoledde. Omanyi mwami Kwezi tusiima. Omuntu okuwa ekintu nga si wa luganda lwo, wasi yakuzaala abawanjawulo. Ensi yaffe etabanguse nnyo naddala mu kuyamba. Leero buli muntu akuyamba abaako kyakunoonyaako. Buli muntu akuyamba abaako abanga akutadde mu kkomera nti enkyana akikulangira. So mukyala Juliet Zawedde tukwaniriza mu Uganda gwe mulundi gwo ogusoose emyaka 25 okujja mu Uganda. Kujja mu Uganda emyaka 25 abadde bweru. Era yasonyiwa omwami gwe bayita Kibedi. Kibedi yamuvuma n'amusiba. Mukyala Juliet yamusonyiwa. So byebyo kale twebaza nnyo abantu b'ekikanga ekyo, era w'oyogeredde nga naffe tulina enteekateeka ez'okwebaza Honorable Ssemujju Nganda. Ye mubaka asinze okuteeseza bannayuganda. So abantu bateeseteese okulaba nti nno bamwebaza. Kale nga tuli mu ntambula eyo tulinayo aba Zulu Tours and Travel. Bano nno nga basangibwa ku Church House wali ku Kampala Road ku mwaliro gw'omusanvu room 2. Abo nno bakuyambako mu nsonga nnyingi nnyo, omuli ensonga ey'okutetenkanyiza okulaba nga ofuna otya visa. Bakutetenkanyiza okulaba ofuna otya passport. Bwe bamalaawo ne bakuyambako okuwandika application eza visa, ne bakuyamba okuwandika application eya passport. Tebavaawo ka era bakuyambako n'okubookingira entambula z'ennyonyi wonna w'oba olaga. Owulidde bano aba Zulu Tour and Travel. Ate eyo ne bavaayo ne bakuyambako n'okufunira tiketi ey'ennyonyi gy'oyagala ejja mu nsawo yo. Ate bw'oba nga tolina mmotoka ekunona ku airport bakuyamba. Aba Zulu Tour and Travel ganti nno balina n'enteekateeka zonna ez'okuyamba okugenda mu mawanga okuli eggwanga erya Canada, Germany, America, Poland, UK n'ensi endala. Kakati tebakomawo wokka, balina n'ensi endala ze basobola okutwalamu oba okuyambako okugendamu Schengen, ensi eza Schengen omuli Austria, Belgium, Denmark, Iceland, Netherlands ne Norway. Kakati bano nno bw'obanga obeetaaga osobola obafunira ku ssimu noti 4 499 331 noti 7 noti 4 449 331 oba noti 7 noti 6 769 noti 82. Abo be ba Zulu Tour and Travel. Kakati tulinayo bano aba Mystic Training Center. Bano basangibwa Mulago ku bbiri wali ku round about ng'ew'omusumba Kakande. Akati waliwo ekizimbe awo ekiriko Pride Microfinance. Aba Mystic we basangibwa nga balina courses mu diploma wamu ne certificate ne short courses mu masomo gano: hair dressing, beauty specialist, cosmetology, fashion and design, computing ne IT. Abo bazina mu diploma, certificate ne short courses. Akati gwe abeetaaze gendayo obalabe. Bali ku ssimu noti 7 noti 5 15 86 oba noti 7 4 9 noti 7. Akati gwe bw'obanga gy'oli omwana w'obuwala w'obulenzi nga tolina mwasirizi, genda bakuwe basale. Bajja kuwa basale osomere ku bwereere oba half basale. Byonna bijja kuyambako abo be ba Mystic Training Center. Akati y'omusumba Sserugo
ono nasangibwa Boston, Massachusetts. Oyo nno yabagamba nti muwulirize nnyo rediyo ye eya Uganda, Voice of Uganda, Uganda Broadcasting Service, esangibwa eri Massachusetts mu Boston. Oyo ojja kubanga omufuna bulungi nnyo mu nteekateeka ezo ezitambula. Akati akalango ojja kalaba kuliko n'ennamba y'essimu, byonna ojja kubifuna bulungi nnyo awatali kwetooloola. Kaakati maliriza ne kino ekya kamera. Eno kamera bagiyita buli wendi nkulaba. Eriko sola, amataala ga sola, ne bw'oba ozibiriza bo baba bakusigala bakulaba. Omanyi bagamba nti nno maayi akweka omutwe mu ttaka mu musenyu n'ekinsuti ne kisigala. Oyinza okuzibiriza naye nesigala ekukwata. Kaakati tulinawo ne kamera endala eziringa balubu. Ogisimba busimbi mu balubu eyo nno yabulabe nnyo nkesi nnyo eyo. Akati tutandikira ku mitwalo 15 okutuukira ddala ku bukadde bwa siringisi za Uganda. Akati bw'oba gy'oli ng'oyagala kamera buli wendi nkulaba, osobola okukuba ku ssimu noti 7 noti 6 6 8 395 noti 7 noti 6 6 8 395 5 ekyo kya kamera nakyo nkimaze. Kakati mukulu Junior maliriza byonna byo naliriza. Twagala abantu bali mu kweraliikirira, abantu bali mu kutyabukedde ejjo yakubye amawulire nti tamale mirundi obulamu bweraliikiriza olwaliro bukadde atukubidde amawulire. Pereza ku mawulire ago ng'agamba nti abafamire bagambye nti no famire ya mirundi efunye essuubi. Twagala okumanya muzeeyi waffe ali atya, omanyinze kwezi baŋŋaanye okugenda okumulaba nti nsobola ate okutaataganya okuwumulako kwekyo kate ng'abantu bankubira amasimu kanoonye mutabani wange ajja kumbuulira embeera muzeeyi gy'alimu. Ekisooka obukulu nsooka okwebaza bannamawulire bonna n'abantu bonna. Muzeeyi alina emikwano mingi kubanga yava mu bya famire n'afuuka ow'eggwanga. Kituufu. So bw'aba taliiwo obanga mulwadde, abantu baba beetaaga okumanya kubanga tebakibuuza mu bubi but they are concerned. Eri abantu abalwala ensi netamanya nti balwadde. Ate mwami kwezi okulwala kwa butonde kwa buli muntu alwala. So tewaliyo kiti. Era nebaza ne bana babukedde nabo sibanenya. Mu bye bawandiika mulimu ebituyamba abantu baffe ne bategeera. Kuba abantu baffe abasinga obungi tebalina masimu. Abantu baffe abasinga obungi televisioni zino tebazirina, so bukedde atuuka wala. Ate n'empapula z'amawulire abazisomera ku radio nazo babiwulira. So Mami Tamale yalwala kikyo kituufu yalwala. Ne tumutwalako mu ddwaliro naye twakizuula mu ddwaliro. Ekizibu ky'eddwaliro nti bwe mugenda mu ddwaliro alina abantu bangi abajja okumulaba abatajja kumukkiriza kuwummula. Kati omuntu bw'amanya eddwaliro nti ali mu ddwaliro ki nga bajja naye baba tebajja mu bubi naye kitataaganya obujjanjabi ne gwe bajjanjaba obutafuna mirembe. Eddagala lyonna mu nsi erisinga obungi kuwummula. Naye kati buli omu wajja n'amunyumiikiriza noono najja n'amunyumiikiriza mugiramu n'abantu ababi. Kituufu. N'ababi bakola ki? Bajjiramu. Nti kati atuuseewa. Ate omusajja gwe tutwaliriza kati atagenda awona. So history etulaze mu mirundi gye tumujjanjabye nti dde eddwaliro ebiseera ebisinga tulina obikola ki? Oba oliawo nga bannamawulire abamu abatalina bugunjufu nga mmwe bakubye ebifaananyi babitadde ku mitimbagano bakolereko ebyabwe. Kakati ku mulundi guno tewali kifaananyi kyakoze kyafulumye. Kakati ekyo nakyo ne kimpa essanyu. So twasalawo tumuteeke ewaka kubanga mu ddwaliro kye twali twagalayo tests kiki ekimuluma. Bwe tumala okkizuula eddagala alifunire ki ewaka. Kange ewaka basobola omumonitalinga, ewaka basobola okutangira abantu okumulaba mu kiseera kino n'asooka amala okukola ki. Era ngamba buli muntu
nti mwami Tamale tusooke tumulekemu asooke amale okulikavalinga bw'anaaba akomyewo ye amanyi abantu b'engeri gy'abakwatamu ne gy'abalaba era singa wabaawo ekirala ekyetaagisa era nja kukoma wano mbagambe bwana baweetaagawo akamwanyi manyi akamwanyi kakulu nti twetaagawo ssente wano oba wano naye famire ebadde emujjanjaba sofa tetufunye ssente kuba tubadde tetunazeetaaga nti tunoonye gundi kuba embeera ebadde tennakola ki tennatuukawo ate nga famire ebintu era ebyokusabiriza ebyo era tetubyagala naye waliyo abeeyama waliwo abeeyama obweyami nti mwami waliwo ate n'abafere nabo mwe bajjira ati gaiti buli kimu kwezi muzeeyi Tamale ali atya konza ajja kuba bulungi kakati ninawo wana amatage kangaweereze naye nga bafere abadde ayagala kubuuza amanye information gy'omuwa okitegeera so abantu b'ekikanga ekyo nze mulekerawo okunkubira mwami Tamale bw'anaawona munaamuwa amatage naye nze munneesonyi waliwo omwami Wumalu Matovu ali eyo Masaka yankubidde naye nga banoonya mawulire we Masaka alina ssente mmeka zaawa Tamale mirundi so fe ekikulu si kya ssente ekikulu kya ssaala kubanga ebbanga muzeeyi lyalwalidde tetulemererwangako kumujjanjaba naye waliwo abantu ab'emitima emirungi nakubiddeko muganda pulezidenti Nzeire yankubiddeko nambuuza leero njogeddeko n'omwogezi wa State House makago wa President Farouk Kirunda nayogeddeko n'abayambi ba General Sale kitegeera just to notify them kubabuulirako obubuulizi nti munnange kino kati kyekiriwo kyekiriwo n'ekino naye nga above all nebaza nnyo mukulu wange Hamu oyo wa family Sande mwebaziza naye era omutima abafamily baba nazo nabazisirikira alina ekintu kyansomesezza mu nsi nti obwetwaze n'okufumiitiriza obigatta wamu ensi tekulemerera kubanga bino sibyogera nti ndi muganda we naye waliwo omuntu gw'ogenda ng'oyigirako naddala nga gwe junior nga nze junior nga nze akyayina obulamu obuwanvu nga nze akyayina bye nnina okukola mu nsi eno so tumwebaza nnyo bambi tatulekererangako mu buli kimu ndowooza byebyo naye kakati abantu abamu babadde bagamba ti muzeeyi ti bamugaana okunywa ku twenge naye otwenge atunywa bubi nnyo nti byebimu kubimuviirako okulwala ne mbaga nti nze wembedde muzeeyi Tamale okujja kujuza yaŋŋamba lwe yave wa muzeeyi Kakande wa pasita Kakande mwami kwezi mbadde nfuuwamu eccupa 2 naye nafuuye kuleeti ne mugamba kendeeza eyo kuleeti ejja tuleetera ebizibu naye katusubire nti obulwadde tebwasimbusaawo kati ekiriwo kulya appetite ye eba ntono ate bambi lwaki appetite ye ntono munne mwami kwezi omuntu okeera wano ku makya tulanga bwe muzze munsanze mmaze okulya naye lwaki leero mmaze okulya nti ku mulimu nasabayo liivu ya wiiki emu naye singa mbadde nkwasaganya emirimu nkwasaganya okujjanjaba nkwasaganye ebyange ng'omuntu weekanga obudde bwa lanchi buyiseewo nga tokola oli mutuufu n'abalamu munnanga obudde bwa lanchi buyitawo nga oli bize tondaba kyayi ngenda munywa wano wuwo nkedde ku makya naye ku ssaawa mmeka ne bamunteera ku mmeeza bali bakamunteera ku mmeeza essimu ne zivuga nga zineetaaga mangu ne ŋŋenda nkyabuliddwa akadde akanywa kyayi era omwana akateeketeeke kakyayi nga bukyali nviire ddala wano nga nkanywedde kakati zizino ssaawa 7 kati abasawo bagamba bad eating habits bwe tugamba kulya tekitegeeza nti oba tolya naye ndyayo n'obudde mwoliira bubi kitegeera abalwadde ba lusazi tekitegeeza nti tebalya naye obudde bwe baliiramu bukyamu ssaawa 8 gwe lwonwa kyayi naye okuva ssaawa emu mpaka 8 ng'olubuto terulina kye luyina lwekunya lwokka ne luleeta ebisago ku byenda luvannyuma ng'ofunye alusaazi kituufu kati bwe kisanga ffe abanwamu n'onwamu ne weebya ccupa emu oba 2 ekizibu sigamba nti kunywa nnyo naye Tamale wayiga otya omubisi kozi oli mukatoliki omubisi ngunwa naye nnwa ekyo ekisaanidde
ninga ka wakayigutya njagala olugero olwo weyigutya omwenge kuva mu buto ffe taata waffe yatuteeranga omwenge mu nnywanto munyweko muzeyinga yali mukambwe tunyweko kati munakenga ako kampoomera era abantu basebagamba oyo abeera atamidde mwami Kwezi obeera nga mu ggwanga lino nga oli soba nga totamidde otuuka ekiseera stress nezikkuba kuba ebisinga obungi mu ggwanga lino binyiiza kituufu kati ffe abanwa kenge n'owumuza ku birowoozo nokkakkanamu waakiri essaawa bbiri abantu bami Kwezi tebakyebaka nti beebase bawoomerwa otulo beebaka kwerabira bizibu ebiba bibakutte most of the people today using sleeping pills zaliwo embeera wano tulo ne tuwumbula naye nga tetwebuuza tetuyina birowoozo ogenda otula ku ssimu nga ziri ssaawa 8 era enseekula joni oba n'ebirowoozo naawe manyi nti gwe oli mu bulamu bwanjawulo ate ffe kati obulamu bwe tulimu mwami Kwezi kati ffe amannya ge tuyina olina obba ne ssente nze everyday nina obbaawo n'akakadde mu ngalo emiliyoni emu mu ngalo okutambuza obulamu nga bwe buyina okuba kubanga ezo zengabo olunaku nyingi nti osanze abantu juniya tukwagala nnyo biki mutwalo muliyeko obulamu obw'amasanyu kubanga gy'emyaka gye gy'amasanyu kakati waliwo abatalina mamotoka ng'alinnya uba naye kati nze juniya nkyalinnya takisi nkyalinnya boda buli omu era bwandaba yeewuunya kati emmotoka oba yafudde ki olina ogiddaabiriza amafuta galina obbeeramu oli ku tabbu kati bamaama bakyala bamaama nabo olina obbakwasaganya atutte 10 atutte 2 ate gweowadde olwaleero atali omu babiri ate atutte olwaleero tajjukira nti omuwadde enkyajja kuba ayagala enkyajja kujja kubanga omukubira essimu tagaana singa baali bagaanako nti juniya siriiwo naye buli omukubira nomuga nti nakanwa gy'oliwa nti asiina byekanenye boda nkusange kuba amanya alina kyagenda nakyo ate nga naawe olina kyogenza ki nakyo gwe olina kyeweetikka nze mbadde mmanyi nti gweovaayo obuggo mukazi yagendako naagala naye gweovaayo obuggo biki byosinza okuyigira ku muzeeyi Tamale? Muzeeyi Tamale alina ebintu bingi byenzize muyigirako. Ekisooka obukulu mazima. Amazima mu nsi. Ate amazima tekitegeeza nti bajja kutegeera. Mami Kwezi buli okola ebintu nga teriyo bakuvuma, bakuwalana, bakuteeka wansi, bakulwanisa. Sooka oddeko wali mu kati olowooza nnyo oba byokola byebituufu ddala. Oyinza okubanga gwe mu buli kyokola n'obulwaya bakulitisayizinga. Gwalaba ey'omulalu ayitawo abantu ne baga omulalu ono erina eddalu yagwa lyaki era waayitawo nga badda ku byabwe tewali awo tawaana naye kwakyaliko kye baagala abeere ekyobulalu omulalu ne bwatambula bute tewali amufaawo eri amubikka wadde akaleesu kwakyaliko kye baagala bakole ki abeere bamuleka n'atambula buteebwe. Yes. Amazima kati amazima nga kulembeza nnyo mu buli byenkola. Yes. Amazima malungi. Amazima gakuwa emikwano mitono naye nga gyalubeerera. Naye obulimba buleeta emikwano mingi naye nga era gya kiseera ate nga gya bulimba. Kati mwami Tamale kyensinza omuyigirako ennyo mazima. Ye n'owobeera mukwano gwe ye teyeekweka waaba anyiize aba anyiize. Akuvumira waawo wennyini.
ate naye bw'amala okuvuma biba bikoze biba biwedde bw'aba musanyufu kubanga ffe naffe tutera okwetwala aba musanyufu nanvuma bw'amala okunvuma ate ne tuteerera netukola ebyaffe nze ate nze anvuma nnyo naye gwe kakuvumye oli mutabaniwe nze anvuma nnyo ne tuyomba ne munyigira ne mubulookinga kati womubulokinga ye wiiki nga tomunyega ate nga kkubira nti owange walagawa ye biri aba yabivudde nga yabivaako dda era omuntu amunyigira yabaako ekizibu yayogera bambi ebintu bye nga we biri omanye omuntu eyakulira mu bulamu nga si ng'ali straight talina makoona talimba omuntu oyo aba ajja kukola ki aba ajja kuwangala kakati mwami Tamale ne muyegerako ekirala obala mubazi nnyo mu buli kyakola kyobula neetondedde omukyala full figure era nze neewuunyiza nengamba omwana ono atandise okufuuka omwetoowaze bwaki ensi yonna yeewuunyiza abala ne bakuyisaamu ebitundu nti weetonda ki mu nsi olina okubala ennyo mu ntalo z'olwana entalo zino zonna ze tulwana bw'obanga olumazeemu ebbanga weebuuze nga ndufunyemu ki kikyendufunyemu kibuuzo kikulu nfunyemu ki kaakati bw'olaba nga toyina kyofunye naye ng'olwanya ebbanga kiba kitegeeza amaanyi go gateeka wakyamu tolina kyogenda kungulayo ekyokubiri buli wolwananga n'omuntu notafunawo omuntu ategeera akubira simu kuga nti owange Junior yongezaamu awo okutte watuufu ng'ategeera so si bano bakajajjatta abo bagwagwa abagamba gyongeza omuliro bwe nali ntandika entalo zange nabeebuuzaako kamanyiiro Abannayuganda bawalanirako abantu nga ne bye bawalanirako tebabimanyi mu mikwezi tuyinza okuba twadde tukolamu ne tufuna obutakkaanya ne batandika abo tetwabagala sente ze zibatabudde naye nga birala tebabimanyi nabbe manya. Ugandans are very excited people. Abamu basiru kubanga nze bwe ngamba nze abadde alwana maze si kyalina interest mu lutalo olwo newe nandibadde nalwo kati nyinza okulwana nga tatange mulwadde mbamu amagezi waliwo ekiseera we bagamba nti kakati olutalo luyimirire tuziika abaafudde tuwanyisiganye n'abalwadde n'abalwadde tekiriyo mu lutalo kyekiri bayita truce wano Israeli tebiriyo gyebiri abapalestine n'abaisraeli. So these are idiots who lack what to do. Junior yetondera atya full figure gw'omanye ensonga lwaki wamwetondedde ngadde lwe nabeebuuzaako nga ntandika okulwana nga bwe namwetondedde era bwe natandika oba waliyo amaanyi emabega eyo agakuli emabega Junior ne bwe gandibadde Junior olina okwetonda ne bwe gandibaddeyo mu nsi obeerangayo n'abantu abakugambanga ekituufu ne balema kuwaana buwaanyi kolanga ekituufu ekirina okukolebwa si kyoyagala ensi ejja kukwanguyira. Ffenna twagala okubeera mu bulamu obulungi ku makya buli omu ayagala okubeera mu buliri bwe naye ekituufu ekirina okukolebwa olina okukola ofune ekinagulira magala eddiba weebale nnyo kale omusiru ayinza okusanga gwe Junior weebake. These are idiots. Zolwo omwami omu kakati ne bwe gabaayo yampeereza emessage mwami kwezi nakulabye ku boda nengamba uli nnyo otya boda saamuddamu nengamba mu mutima gwange bwe nali ngula emmotoka namugambako ajja mperekereko mu kibanda njigule oba bwe nali njitunda namugambako. So abantu batuleke n'ebizibu byaffe mu nsi tulina people who matter. Nze mwami kwezi n'abantu bempuliriza nga bw'ayogera ekigambo si kiddamu kubanga ye aba alengerera wala naga nti omwana ono katumugayidinge nga bukya omwana ono katumugayidinge ng'akyasoboka. Bano balwana nabo bino byalimu ddala byasaanidde okubaamu. Bali abagamba lwaki netonze baagala mbeera awo ng'oli mu ntalo era we nabalabye abayogedde lwaki netonze nga bagwagwa nyenda kwetonda n'ogwokubiri ogenda kwetondera wano wenyini kyekituufu
Mami Kwezi Junior ng'okuze. sinalaba Okimanyi yategeera nti okuze. nze sinalaba yategeera anenya lwaki neetonze these are idiots. Nze mwami Gashumba akedde kunkubira wano. Ku sitole gye twamukozeeko mugambye munnange mala gansonyiwa. Munnange eyo si yenkola yange naye nsonyiwa. Olaba bwakkakkaniddewo. Webale nnyo. Ne Fulufiga lwe twamuyisaamu eggaali naawe yankubira ne mugati Fulufiga oli mwannyinaze nsonyiwa. Akantu ako Ekintu ekyo kikulu kikulaga nti oli mugunjufu. Si buli nti gwe weetondera gwe aba amusobezza. Kitegeera? Naye mune bw'ogenda okula ogenda otegeera kakole Mwami Kwezi tuyina baganda baffe naye nga si mikwano gyaffe naye omanya nti Kwezi twasigaza muganda wange naye nga si mukwano gwange siki abeera eri akola ebibye nange nkola ebyange. Kati ensi bweri Mukulu Tamalaye alina enkola naye ey'okwetonda nga ggwe. Ate eze siriiye n'entalo ze zalwana mba simanyi wajje zivudde Nabwezitandise nga anaazitandika. So ye obuteetonda n'okwetonda kiva eriye nga nange bwe kyavudde mu nsi ate nga sikakiddwa. Osuubira Fulufiga kuddamu ddi omwetondera? Siina kakati ate kye mumwetondesa kirala. Oyongera kusensebuka busensebuse mpola mpola nakwongera kuzimba nkolagana. Ati enkolagana bagizimba emirundi ebiri. Segeera. Okwetonda kirala n'okusonyiwa kirala. Mami Kwezi abantu tubeetondedde naye ne batatusonyiwa. Kituufu n'asigala ng'akuliko. Kakati me in life I play my part. I play my part. Whatever choices a person makes, oba tebansonyiwa oba bansonyiwa, that's up to them. Nze ogwange ngukola. Kitegedde. Nze situnuulira bantu balala bye bakola bye basalawo okukola. Nze ntunuulira kyange. Mwami Kwezi bw'ojja n'onvuma okunvumaako kubadde kusalawo okwo. Naye nange nsobola okusalawo ne sitakuvuma ate. N'otambula. Nentambula. Ate nga kwe kusalawo okusinga obulungi. So nze situnuulira balala bye basazeewo ku nze. Naye nze kisinga obukulu ki kye nnyenda okusalawo. Okusalawo okwo kw'engeri ng'eyo kwe kwaleetera ne Alien Skin okututumuka. Bamukuba MP n'asalawo n'asirika. Mwana wattu ne kimuviiramu ettutumu. N'okufuna ssente. Ate okwetonda si bunafu. Ate ago gaba maanyi. Kikujja tewaliiwo kangawulire. Ekintu ekisinga ossala mu nsi yonna mazzi. Amazzi g'olabaako gasala kyekyamba ekisinga ossala mu nsi yonna. Bw'ogakwata n'ogapuresharinga mu katuli nga katono gakola ekiso. Gati kigendereze kwata amazzi oganyiga ogeekube. Galuma galinga empiso. Ojjawulira galinga empiso. Kati gy'okoma oganyigiriza eno nga ne gye gafulumira watono gasala nnyo. Naye abantu bagazanyiramu. Era abawula abawugo ga amazzi ga bulabe. Naye nga ga bulabe nnyo. Buli muntu yenna asinga okubeera omuzibu mu nsi muno n'abatemu bonna basirifu. Teboogera nnyo. Toleka nga mulabewo okumanya ki kyozzaako. Mukepingirenga mu suspense ng'agamba kati Mami Kwezi kya President Museveni okumusanga ali ku boda boda. Nsi yonna kyesooka okugamba kyabala ky'omusajja. Kituufu. Tokola nga bantu byonna bye basuubira okole. Ebiri obvious. Ebiri obvious byo byabasiru. Tovula ninkwata boda boda yange n'entambula. Entalo ezimu Mwami Kwezi tetujja ziwangula. Era tetuliziwangula
ate si buli luto olulwana tulina odduwangula wadde babaga Junior yatidde komera yatidde okubusibwa ye batuufu ekkomera bwe babali baligendamu batuufu natidde batuufu ekkomera olimanyi kubanga si buli lutalo lwenalwana mu nsete enjaddo omanyi badde bamanyidde okuwangula yes naye ffe batugamba nti ate okuwangula okungi kubi kwekolamu ka retreat bakita tactical withdraw naye nga mpangula nnyo ne basipapa bawangulanga onzijukizaamu ka vidiyo nga ba traffic bakutta ba patrol amaanyi ge wakozesa singa balaga akatambi ako nga amaanyi g'okozesa ne baleeta n'akatambi kano nga weetonda toyinza kukkiriza nti ono ye Junior oli ali bwati ensi bweobeera obeeranga musota beera nga weeyubula awo ensi ejja kugondera ani akuwa amagezi ako Junior beera nga weeyubula bw'okakanyala ennyo olabaga nkuwa ekyo kulabirako akasingi omusingi gw'ennyumba gubire mutono bwe guti naye kwekola ki guba 9 by 9 ennyumba yonna kwetuula naye kana akasingi akatono lwaki ko katono ate ngene tuzimbe gunene tukoze guliko ne roof ebitono bye bisinga okugasa ebingi tebigasa nze ntunulira omuntu bwe nti nga nsonyiwa ninga kwezi mutima mba nkitegeeza nze okuba sikitegeeza Junior ndagala okitegeeze nkuwa example nti mutima nyinza okuba sikolaki sikitegeeza nkuwa example kyenatandikideko nti se buli yeyeetonda oba buli gwe beetondera asonyiwa ate se buli yeyeetonda nti aba yeetonze wabula biba bikolwa so nze the way I see things is different era bano abasiru sina gwe nasayininga naye ndagaana nnwanireko era yo abalowooza nti nze entalo zange nzitandika bo mbeebuuzeeko nga ddi kakati ate bwe nabeebuuzaabo bano ababadde bagamba nti Junior yasooka okwata akakadde mpisiza mu gundi eggaali ne bagamba ki nti Junior yakwata yawo akakadde gundi yanumbaganye njagala omuyiseemu eggaali fere tukola stories zitaliiko bujulizi nayogera ku Centenary Bank yavaayo ne clarifying ffe tulina obujulizi bwaffe bw'omala okufuna ngaani gwe mpisaamu eggaali nga sirina bujulizi ngaani entalo mubadde na nnyingi abantu abamu tubaleka bulesi kyenakugamba nti mwami kwezi singa bakuweereza ebifaananyi bya muganda wange ng'ali bwereere obiteekayo ku intaneti sisobola naye ago tegaba mawulire naye ate nirabye siteekayo weebale nnyo kakati nga tetunnakola mawulire waliwo kye bayita humanity ndisobola kusaba abantu nga bagudde ku accident ne mbakwata ebifaananyi tiba bano bakyataawa baabano ki ak'obuntu kagamba batwale muki mu ddwaliro nga bakyalimu akalamu kakati ebyokuyisaamu abantu eggaali mwe mugiyita ggaali ffe tubiyita bujulizi bwe muba muyisaamu baddembe nagambye bo kye balowooza si kyaffe ffe kyetukola kyekyaffe mwamikozi bwe tunadda ku ndowooza z'abantu oba owedde tujja kutambula olina okubeera ggwe gwe kyokola nga nange bwendinze kyekigasa so si ekiri ewatamala Junior kyekirina okukola ewange kikyotaliyeerabira ku muzeeyi Tamale bingi nnyo bingi nnyo kubanga kati sinza kubyogera kati kubimalayo bingi naye kiki kyowulira ngati muzeeyi kino siri kimwerabirako nga nange nina jjajjange keewaza gye nakulira nina bye siryerabira era bwe mba ndi ne kasuku nga tunyumya nga ne mugamba nti nga jjajjange kano nikeewaza yangamba ekigambo kino naye sirikyerabira
bingi